nenkwebaza emirimu gy'osodde okubanga okola abagenda maaso okwanga mutugoberera omukutu guno ogwa Kimbo Updates. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njogera okusaba gwatanaba kubanga osubscribinga, please and please subscribe ku mukutu guno. Ebintu bingi byogenda okubanga oyigako, byogenda okubanga olabako. Ate maaso awo tulina programs zetugenda okubanga tuleeta, so kyandibadde kikulu nnyo nobeera nga ofollowinga byonna byonna byoteekawo, nobeera nga okifollowinga. Nze muzizo ku lwakisolo Martin Kimbo nate nze nkomyewo okubanga tetubambaga n'ensonga ez'enjawulo. Nkomyewo ne paati eyokubiri ya story gye nabakoleddeko emabega, yabaddemu omwana omuwala yabadde house girl mu maka g'omukadde omu gwe bayita Saidat, oba omukyalo omu gwe bayita Saidat abeera namugonga awo. So omwana ono nga bwe nababulidde nti nja kukomawo n'ekitundu ekyokubiri mbalage kiki ekigenda maaso era kituukiddwako. Omwana ono mujjukira ababaala aba paati yasooka nti omwana we yafa omuliro gwayokya ennyumba. Omwana omuto w'emyaka 2.5 n'afiiramu, omwana house girl. Ate ne house girl bagenda okumuyita okujja okukebera omwana we yennyini ng'omwana ali mu mbeera mbi nnyo ddala ddala. Agenda okuyingira omuliro naye ne gulaki naye ne gumwokya era ali mu kubiwundo. Kyensobola okubanga nkugamba kiyinza nakyo olwali nti omwana Saidat yamugobye era yazzeeyo ewaabwe. Kati ali awo yajja kukola nga maid. Omwana we afiiridde ku bwa maid gy'abadde, ye yennyini yagenze na biwundu, omuliro gwakwata ennyumba ate bamugobye. Sekamuto bamuyita Sengendo Abdul Shakur yabadde ali ku mwana ono era yamu kuba abadde mu nteekateeka z'okulabika nti avaawe wa nnyina, ave wa Saidat agende bambi gye yavaawo oba gye yava simanyi gye yalaze. Era nabadde ngezaako Sekamuto omusajja omunaddiini lwaki ate omwana abagobye mugobe nga n'omwana we yamaze okufiira mu maka ga nnyina agasangibwawo e Namugongo. So neŋŋenda paka deep nyongera okunoonyeza ensonga zino gye ziggwera era bye nasanzeeyo byebyo ebisinza okuneewuunyisa. Njogedde n'abakulembeze b'oku kitundu era ngenda kubanga nkuterako amaloboozi ag'abakulembeze b'oku kitundu bonna obawulire bonna okuva ku chairman, defense, ani bonna. Surprisingly nno ate ne defense muganda wa Saidat. Ate era ogenda okwesanga wedde ebimu era emboozi eno mugiwulize bulungi olabe amakoona agagirimu nti ojja kulaba wa chairman omu yaŋŋambye nti defense wange ensonga ezo yagitwala maaso. Ne mbuuza chairman, omuntu eyafiira ne mu kitundu wategeeza ku poliisi nti defense wange alina oluganda ku mwana oyo, so ensonga ye yazitekinga on. Alina oluganda ku mukozi nga alina oluganda ku mukozi kijja kitya waba alina oluganda ku mukozi. So omwana balina kumwokya like how omuliro gwina kwokya bwe gutyo. Ne mugamba mwagenda ku poliisi ne mugitegeeza nti tetwatawaana, nze nga nze saagenda kubanga defense wange alabika yagendayo ku poliisi kubanga omwana oyo amwinako oluganda. Ate nze bantegeeza walisewo n'ennaku nga 3. So I was like omuliro gukutte ennyumba gwokyezza abantu 2 omu n'okufa afudde. Chairman temumugambye ategedde after 2 days ate temutegeeza na ku poliisi. So I wanted to know what happened exactly, kiki ekiri munda eyo. Nagenze wa defense angambye mubuuza omwana omwinako oluganda oyo nga chairman nga yangambye nedda nze simumanyi namumanya mwana mukozi wa mwannyinaze yajja kukola wa Saidat wa mwannyinaze. Leka kweri ddala bwe kiri awo ne ntunulira omuvuyo oguli mu bantu bano. Neŋŋamba omwana yajja ati nti omwana yeeyokya yekka, oyo omwana yeeyokya yakuma kawudi nadde neweerwa asaale nti ate ye mwannyoko Saidat yaliwa naye yali ali mu kusaala mu kisenge. Neŋŋamba omuliro okukwata nga Saidat yali nearby, yali ku mulyango oguddako. Badde nzo yandibadde asobola okubeera omudduukiriza asooka okujja okutaasa omuliro nga guyokya omwana. Awo wonna ng'agamba Saidat talina buzibu yali ali mu kusaala. Amaloboozi mugenda gawulira. Oyo abadde ayogera ebyo ye Kamya muganda wa Saidat ate era nga defense ku lukiiko lw'ekyalo ekyo ekya Namugongo. Awo wonna mugenda kubanga muwulirawo ne chairman omulala gonna naye ne mugenda muwulira ne chairman omulala abatwalira ddala neighbor actually naye mugenda kubanga mukola ki, mugenda kubanga mumuwuliriza ensonga zonna zonna ngenda kubanga nzikuteerako osobola okubanga ozigoberera, osobola okubanga ozitegeera bulungi nnyo nnyini ddala zireme kubanga zikusumbuwa mu ngeri efaanaganako bwetyo. Bwe tuba tuvuddewo awo ngenda kuteerako leero tugenda kubira maayi. Era sigenda kubira Queen Mother.
Leero ngenda kunyumya A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwennyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 tegera kikino ekigenda maaso naye nga kyoba olina okusooka okumanya nti omwana omulwadde bamugobye otegedde yazzeeyo. So tuli ku mwebale nnyo abagoberera omukutu gwange, mwebale abangoberera ng'omuntu. Thank you so much for following me. N'abatukubira ku TikTok yaffe, TikTok account yaffe ya Kimbo Updates. Namwe mwebale okubanga mungoberera. Tubeerangako tuteekako ebintu byaffe ebyenjawulo. Tuteekako ebintu emboozi ez'enjawulo z'otabusobodde okubanga ofollowinga ku TikTok, I mean ku YouTube. Osobola okubanga ate ozifollowinga ku mukutu ogwa TikTok. Nayo ne tubanga tutambuza ensonga bulungi nnyo nnyini ddala. So omuwala nga bwe nabaleetera emboozi eri yasooka, bwe naleetera emboozi eyasooka, so nkomyewo n'emboozi ey'okubiri, naye kati ku mulundi guno omuwala bamugobye. Kati oba asobola okugoberera emboozi eyasooka, kati ndeese emboozi ey'okubiri. So ogenda kubanga ogifollowinga nga bwe byatambula byonna okutuuka we tuli olwaleero. Osobola okubanga ate era okakinga up. Kati njagala osokoddeyo ku mukutu guli ogwa Kimbo Updates, onoonye emboozi gye nasembiyo okuteekayo olabe. Kakati omala ngamba gwe atasobodde kulaba yasoose olabe. Kati omala okulaba ate ojje olabe emboozi eno. Mu emboozi eyasooka mujjukira twanyumya ne twogera ne Queen Mother, ne twogera ne tunyumyako n'enkubulya ku bintu ebyaliwo. Omuwala nga omuliro gumaze okumwokya, gumaze okwokya omwana we amaze okufa, nkulaza obujjanjabi yali afuna n'ebirala. Kakati byonna oba wasobola obifollowinga, kati gweosobola okujja butereevu ku eno. Ate following eri osobola okuba nga ddayo n'oginoonya ku Kimbo Updates ku mukutu gwange gwennyini ogwa Kimbowa, kwoba osobola okuba nga onoonyeza era ogunoonya. Bagambye waliwo abantu badde bagezaako era okuba nga banoonya. Mujja kubanga munfune namba zange bwe ziri awo. Bw'owulira nga olina kyoyagala okumbooza osobola okuba nga ombooza. Kale abaagala emikolo nabagambye tuli mu season ya mikolo, osobola okunkubira nenkola omukolo gw'obulungi. Basobodde okungezaako mu kirabye. Abaagala bakatumu abalungi, abaagala juice ku mikolo, abaagala abogezi side zombiriri, osobola okuba nga ate era onkubira ku namba y'essimu eyo ne tuba nga tukwatagana bulungi. Omwana omuwala nga bwe nkutegeeza mu kino kisoose wali we nkugambye nti yagobeddwa, yazzeeyo Ewabwe. Omwana we afudde, alina ebiwundu by'omuliro, bamwokyereza, yenna ali biwundu byereere, ate bamugobye mu maka ga Saidat, oba omukyala gweta Saidat amugobye, amututti bamuzizzayo Ewabwe. Seeka bamuyita Sengendo Abdul Shakur. Seeka muto mutuufu naye kula, kuba kati kindoze ekyamuto kikuveeko. Osobola kubanga okula. Ngenda kuleeta emboozi za Seeka muto yonna. Ngenda kuleeta emboozi za Saidat yonna. Manyi Saidat alina ebintu bingi nnyo ebimutambulirako, naye simanyi kumanya lwaki amaziga gankutte. Bwe mbadde ngenda baaso n'okunoonyereza ku mboozi, kuba nina ebintu byenzemu okuzuula mu mboozi eno. Naye nga boogera ku muntu ono neŋŋamba ye omukyalo omukulu yandibadde maama, ate ng'ate ye asatula busatuluzi wano wali akabiza abantu bangi amaziga, abantu bangi bakaabye mu bufumbo bwabwe lwa muntu omu, abantu bangi bakaabye, bakaabaana be bakaaba, bakaabaganda be bakaaba, abaana bazaala bakaaba. So muntu omu ono
naye njagala nkusooke nkutegeeze nga tonnaba kubanga weeyongerayo na nsonga zonna njagala nsooke nkutegeeze nti Haji Miti omulombi w'edduwa akyagenda maaso okuba nga atayamba abantu be mwenna gye muli kubanga oyagala okulomberaku dduwa olina obuzibu bw'oyitamu obutali bumu oyagala kugenda bweru wa ggwanga biganye olina ennyumba tezifuna bapangisa oyagala kukola ku mukolo banno banjula gw'oli awo kubirako Haji Miti ku namba ye ya 075 2871515 mukubireko mugaye nti Haji nakulabyeko kimbo updates njala nange kunyamba onombere ku dduwa ebintu byange bisobola okuba nga bitambula so ajja kubanga akuyamba akulombere ku dduwa ebintu bisobola okuba nga bitambula kubanga mune bino ebintu otagezaako obulamu bubeera bukambwe nnyo oba teweegerezaako oba tosobodde kubanga otambula wano na wali onoonye ku magezi onoonye ku butawo osobola okubeerawo ebintu beera bizibu nnyo kyesobola okuba nga nkugamba naye kubira ku Haji Miti ajja kuba nga asobola okuyamba akulombere ku dduwa ebintu bikubeerere bbalabbaala bikubeerere sawasawa bikubeerere birungi nnyo nnyini ddala. Omukozi bamuzizaayo ewaabwe. Lwaki omukozi bamuzizaayo ewaabwe ng'akyajjanjaba nga tannaba kuwona? Eyo nayo ensonga era weetaaga okunoonyerezebwako. Ngezaako okubuuzabuuza lwaki omukozi bamuzizaayo chairman angamba nti yabadde alina abeewaabwe bamusabyeko bamujjanjabeko obujjanjabi kubanga bamusabye nenga obuzibu yabufunidde mu nju yammwe omwana ye yafudde ate efo ky'okumujjanjaba mujje mu tawuni mutwale mu kyala hiyambe oba weekasese side eyo obujjanjabi anaabufuna atya nga mumujje mu kibuga so mubufunze omukozi bamugobye addeyo ewaabwe mbwe onangaye mbwe ebintu bye byasigadde naye ebintu biki ebyasigadde mbwe ebintu byasigadde era bana baawonye hajja komawo naye agenda komawo wa ng'ebintu byonna byakwata omuliro ne bijja nnaku 2-3 mumugambye adde ewaabwe era agenze so waliwo ekintu ekyetaaga okusooka okunoonyerezebwako zekyo sikikkiririzaamu nga nze nti omukozi mbadde mayendooza mujja kumubeera naye awo mumujjanjabe asobola okuba nga awona naye Sekamuto olwadde mambuza nti Sekamuto yaani Sekamuto mutabani wa Saidat gwe bayita Sheikh ye Sheikh w'omuzikiti ogusangibwa mu Kapeera bwe bazaala bamaayi bwe bazaala ba Queen Mother ye Sheikh oyo newankubadde naye aliko ebintu bibadde bijja bimutambulako naye nabadde ngezaako kubanga nkola research yange wanatambudde buli wamu actually giri research yange sigiri research yange nkirina agikoze Sekamuto yoyo gwe mulaba mu bifaananyi ye Sheikh ibamuyita Sengendo ye yawasiza omukyalo oli mweri emboozi yawasiza namwandu ow'ekira omukyalo oyo ate era by the way ebintu byongedde okusuka abaana b'omugenzi bavuddeyo nga babuuza ate ono yaani azza okutwala bagiise kubba azza okubba emaali ya mukadde waffe emboozi nongenda kuba nga ngibaleetera amawulire agali ekira gye yagenze n'afumbirwa oba n'awasa kuba kufuna kuwasa gye yagenze n'afumbirwa Sheeke wannamwandu oyakafiirwa bbaawe omusajja Swaba kakati ekiri eyo kiraga nti abantu nabo abaana b'omugenzi babadde bagamba Seeka yaani yazze okujja okutwala emaali yaffe. Omukozi lwaki bamuzizaayo? Mbadde nkyabanyuira ku Sekamuto mutabani wa Saidat. Sekamuto ye yawasizza omukyalo oli namwandu. Sekamuto ye yali omuko ku mukolo Fati we yasooka okufumbirwa mu bufumbo bw'amalamu ewiiki emu ali okadduka Agende ewa Matovu Abudu eyali bbawa Queen Mother oba Mai kati Sekamuto ndowooza mumutegedde. Sekamuto by the way era ye Seeka eyawoowa omusajja ono. Okay, waliwo eyo omuwala bamuyita Farida waliwo omuwala awo yali yafumbirwa omu ku basajja abagagga b'omu tawuni omwo ndowooza bamuyita MK kakati bw'avaayo bafuna mukondooza obutakanya obutonotono n'avaayoko n'akomayo ewaka bw'akomayo ewaka Sekamuto akwata omu ku bawala abalala omuwala azaala okay kankinyolebwe nti omukyala Saidat naye muganda we omwana gwazaala ne bamutwala mu bufumbo bwe era Sekamuto ye yakola okuwoowa okwo ye yawoowa omuwala oyo so mu bufunze ndowooza mu Luganda lutuufu
abeera muganda we kuba omwana wa muganda wa mama wo naye aba muganda wa muluzungu bayita cousin sister n'omwana wa muganda wa taata wo naye aba muganda wo gwe bayita era naye abeera cousin waba mulenzi cousin brother aba muwala cousin sister. So oyo ndowooza gwe bayitanga gwe yateekayo kuba baali bamubulamu amannya ag'enjawulo naye ahiya mu family bamuyita bandi naye baali bamuyita Nalumansi something like that. Nalumansi Fatuma oyo ne bamutwala mu bufumbo obwo bwa MK era Sekamuto yakola ki yamuwoowa era bwali bwankukutu. So Sekamuto omusajja akola bintu byankukutu ebyo ate nga musajja munadini. So Sekamuto naye weetereze ng'omuntu otherwise ogenda ku ensi eyinza okusemba nga si birungi ku side yo cause oba naawe wenyigidde mu bintu by'okuyonoona obufumbo bwa banno tekiba kirungi nga wano wakwata obufumbo bwa maayi yalisenga omulamba n'okkiriza sister wo Fatuma oba Fati agende ayingira obufumbo obwo nga nawe wali okiraba. So ekyo tekyali kirungi ku side yo abandi badde nawe otereza mu nkola zo ng'omuntu otherwise bintu bingi nnyo ebijja okuba nga bijja ate nga bijjira ne kifaananyi kyekyo oli mukulembeze wa ddiini. Maama ne wandibadde akuwabyawabyamuko kubanga okusinza ku information eriwo ku kyala wonna ne mu kapeera bagamba nti Saidat yasinza okutabula batabani be oba abaana be bazaala to the extent nti kuba waliwo omuwala yasooka okufumbirwa mu batabani be sigenda kwogera amannya ge naye information gyabadde ampa nti Nyazaala yamulemesa obufumbo. Nyazaala we Saidat yamulemesa obufumbo. Mu mboozi endala ngenda kuleeta emboozi y'omu kapeera kuba nabaddeko ne mu kapeera ngenda kuleeta emboozi ngenda kuleeta obubayita obwenzekula amalungi obuli mu kapeera obwali awo ku mizigo egyo egiri awo waliwo gye ziri emanju awo waliwo naye omukyalo omukulu gwengenda okuleeta ne footage we mulina ebbanga lyabadde yeekulubeseza ng'ayingira amulojeze ziri awo emanju eyo nayo ngenda kuba nga njita. So naye abo si baleero eyoyo nkyagijjuza information yaayo esooke mala okuba nga ewera bulungi ndyoke ate nkole ki ndyoke njikubene nga njikuleeta. Naye nkomawo wali emabega nti ebintu bino bitukola mu nsi twegendereze nnyo otherwise ebintu ebimu bijja kumala bikomewo mu bulamu bwaffe ne bwe tuba tebikomyewo mu bulamu bwaffe bikomawo mu bulamu bw'abazzukulu. Mbadde ndaba comments z'abantu ze bataddeko ku eriiso gye twakoze nga bagamba nti Saidat ebintu byokola bikomawo mu baana bo sinakinde mu bazzukulu. Badde bagamba omwana nti olaba Fati azaala mu Matovu nga mukimanyi bulungi nti Matovu yali bba wa maayi. Abaana abo bakikolimo ekintu kijja kubatambulirako paka nga babuuza ensobi yavaawa nti yali jjajja mukyala yatandika ebintu bino nebituuka ku ssalino. So abantu abakaabya amaziga ku muntu omu weewalenga nnyo abantu okaaba amaziga kati nga Saidat okuze oli mukyala yeerekera myaka 6 bw'osigala ng'okyale mu bintu ebyo ng'okyale mu muvuyo ogwo neweziba kale ng'oyagala kufuna abanga oyagala sente teziggwayo. Ate abasiraamu mmwe mwonsanyusa nnyo nti ekintu kino ekyokufa mwakitegeera bulungi nti newe obadde mugagga bali abasembayo bakuwa esanda 3 bakuziika bakubawo na luta bweruti. So kitegeeza nti ensi n'ensi newe obadde wagirya n'ogimalayo ogenda mu nta 2 n'esanda zo banga omukazi baba basanda 3. So lwaki ensi ebe okumalamu lwaki oba weemalamu n'ebyensi ng'omanyi tolina kyogenda genda nakyo. Lwaki oba omalawo obulamu bw'abantu ng'omanyi nti tolina kyogenda genda nakyo. Olunaku lumugenda keera ku makya nga Mungu akujjuludde olekewo emitawaana mu nsi oleka abantu nga bakubagana oleka abantu nga oliko obukyayi mu family ekintu ekitali kiki kirungi. So bw'oba otunuulira amaziga g'okoozinze eri obulamu bw'abantu amaziga g'oleese lwaki tokendeeza n'ogamba ne Allah nsaasira nga nkome wano ku kigambo ky'effujjo na biki. Twogera bino nabalaga okuziika nga bwe kwali okuziika kw'omwana oli eyafa w'emyaka 2 omuto abantu 6 Saidat, Matovu Abudu, Fatuma, Swabula ye muwala wa Saidat w'okubiri. Swabula ye mukulu wa Fati. Shekamuto gwe bayita Sengendo Abdul Shakur ne mukyala wa Sekamuto ndowooza bayina alongo oyo
aleka yenna alongo kati oyo naye y'omukubaziika bantu 6 lwaki mukola ebintu ebyenkukutu mukuziika omwana wa Fati gwe yalazadde mu Abudu gwe baziika mulimbo enkoowe baziika abantu nabo 5 ebintu ebyenkukutu mugenda bikomyawa omukolo Sheikh Muto gwe yakoze bwe yabadde afumbirwa naoli namwandu w'ekira naye gwabaddeko abantu mbu 4-5 ebintu byenkukutu mugenda bikomyawa obulamu ndowooza obutambuliza mu hiding buba bujja kukoma mpaka wa so mbadde ndowooza mwandibadde mubeera open ne mulekera awo okulumya abantu otherwise nze nkyali ku mboozi eno amaloboozi ago ge mugenda okuba nga muwulira g'abakulembeze ba ku kyalo ky'e Namugongo nga boogera ensonga ezitakwatagana so kitegeeza n'abakulembeze mwabayitayita mudda okusobola okulabika nti babawa ekifaananyi ekirungi oba gwe bakusigira ekifaananyi gwe kyowulira kyoyagala naye weerabidde nti olina obulamu bw'abantu bw'okosa ekyo nsonga nkulu okugijjukira oba onfuna kale katuulire amaloboozi ago bwe mmala okuwa amaloboozi ago agaba kyamani ngenda kuwa amaloboozi g'abantu sekinnoomu abadde nabo abayogedde ku nsonga eno nga si bakulembeze abamu nabajje mu kapeera awo abamu nabajje Namugongo nga bambuulira ebimu ku bintu bo bye balowooza kiki ekikolebwa kiki ekyandibadde ki bagenda kubanga nabo amaloboozi ogenda gawulira abantu banjawulo nga nabo bakubuulira bambuulira ki kye balowooza ku ebyo ebyabaddewo kati hello yes osibye oyita Chairman bulungi sebo mujebaleko kale sebo obulamu butambudde butya sebo bisebo ekitundu kyaffe ekya Namugongo semubi sebo okay erinnya lyange sebo bamita Martin Chimba wa sebo mukulu Chimba ndi munnamawulire taata mukulu sebo simanyi oba oyina kadde tunyumyemuko myezi n'abaddakiika 3 kale tusotogeremu kwa katono kale mbadde okay kale taata mbadde ndi nina story gye mbadde ndi mukolako sebo naye nga erabika okuba nga eri mu kitundu kyo netegereza area mweri nga eri mu kitundu kyo omuliro ogwajja ennyumba emu yakwata omuliro side awo oba wagiwulirako omwafiire omwana wane w'omukyala gwe bayita Saidat teri side eri busukka kubo wano nandikuwadde namba y'essimu nkijja kunkola bulungi mbadde manyi area yeeyo sebo nedda ayinza okuba busukka kubo eri naye mbadde nsaba nkuwa namba y'essimu eno kale sebo munanga gikwataganye nesigalako kale sebo eri 0752 0752 9 7 gwe bayitaani ono Mayambala Sam okay ayina nekuya MTN gye mbadde nina ono kati yaani taata oyo naye chairman oweeyo area kale sebo kamugezeeko sebo sebo neyanza response yo sebo kale sebo chairman wangi sebo osibye ota munnange yendi sebo gamboda yebaleko gyonna kale sebo jebala kale ono chairman Mayambala yendi sebo naye oba essimu yange tewuliko oyina MTN nkukubire ku MTN nsomera ya MTN eno teyogera bulungi nsomera MTN gye mbakubirako 77433 ndi munnamawulire mbadde nina story gye ndi mu kukolako mukama wange naye ngenzo gizulanga erabika area gyeri mu kitundu kyo mbadde nkola ku story y'omuliro ogwayaka mu kitundu kyo omwafiire omwana sebo oba wagiwuliddeko nagiwuliddeko sebo naye simanyi oba onoomalako kumandiiza nja kugezaako sebo nagiwuliddeko yali mukozi sebo akatemba baali bakolezeza buno bwawudi buno bwensiri nekakwata omuliro nekakwata akatimba akensiri sebo kati mukwata akatimba nekojja omwana nekojja n'omukozi sebo
Kati omwana nga mwe abakulembeze babatuukirirako okubategeeza ensonga eno. Nga mwe abakulembeze b'ekitundu babatuukirirako bategeeza ensonga eno. Era kubanga Secretary for Defense esebo yali nanyini omukozi yali wa mwanyina. Esebo era yatuka amangu okulaba okutaasa n'okutwala omuwala mu gumi obujjanjabi okutwala mu ddwaliro omuwala omukulu yafa omuto. Esebo n'olwekyo batutuukira kubanga be baali bennyini abaki. Okay. Ero sikumbi yali konsano ng'ensonga nti Secretary for Defense n'omwe yali afunye obuzibu. Okay. So omuwala ono nanyini mwana yali wewaka yali bwerwawo yali alina byakwasaganya. Omuwala yaliwo esebo era baali bonna. Akati wano mu kujjayo omwana mu buliri omuliro naye ne gumukwatiramu. Ekibugumirizi ky'omuliro n'omuliro ennimi zaagwo n'ensimu ne gumukwata. Ng'otegeera kati ate omukyala w'omumaka omwo mukyala Saidat nanyini mukozi andi gundi boosi ye yaliwo naye. Ate awo sina information ye yaliwo yo sikifunanga. Kuba defense wange yajja n'ampa ripooti naye kyawo okubanga waali teyakimbuulira kwasa akimbuulira. Okay. So ebiseera ebisinga ewabeerawo obuzibu bwe buti nga bulimu n'okufa kw'omuntu mulamba. Oluusi poliisi ejja neekola investigations neebaako n'abamu oba oli awo beekwata okunoonyereza ne kugenda mu maaso. Tewali n'omu yakwatibwa ku nsonga eyo. Singa gwe naawulidde kubanga omwana gw'omu nnyumba ebiseera tesobola kujja kumala gakwata nga bababuulidde nti waliwo buno obugoba ensiri bakakoleeza ne bakeerabirako ne kakwata ne kajja kakwata akatimba. Automatically nti oba okiraba bulabi akati poliisi eneekwata mulwadde nanyini mufungu eyajja eneekwata kati awo emuntu okubeera suspicious kubagamba nti twavudde basaidi eno ne bakukoleeza oba mu katale oba ku nnyumba naye twakwatira ddala ku buliri era ekizibu kyali kivudde kukana akakundi k'ensiri kawudi. Okay, nayiseeko mu bantu awula kubanga omanyi abantu nga bamu baŋŋamba nti omukyala we waka yaliwo naye mbu yali ali mu kusaala. Ekyo kiyinzika okuba kubanga oli abeera n'ekisenge ky'omukozi kati oli waba yali ali mu kusaala omuliro tegwogera okujjako omuntu yawoganye. Okay. Omuliro tegwogera okujjawo okuwulira alufu nga buwunya oba akatimba kawunyebwa omufaliso naye oli bw'aba asaala kubanga yeebasa omuliro gugenda mu maaso oluusi kyekuva kutuuka ku bantu nga tebakuwulidde kubanga gwakakasirise tegwogera. Kituufu ekyo. Awakaawo waliwo ku bantu abalala oba abaana n'abaki ababeerawo apart from eyajja n'eyajjiirwa omwana n'omukyala waawo. Okujjako manyi waliwo omwami awo omwanyinaabwe mwami Kiwanuka kiraanwa waabwe naye abantu ababeera mu nnyumba omwo simanyi muwendo gwabwe. Balina nno okugyewo ne beeripootinga ennaku zino abantu basuza abantu batutamanyi mu bitundu. Era investigation yogimanyi era asaba babeerako omuntu gwe basuspectinga nti oba gwava wano yetandika omulimu gwayo gw'okunoonya. Era bwe kiri enneeyisa y'omukyalo ono nammwe n'obukulembeze oba n'ekyalo eri etya? Tumulinaako mutawaana tetulinaako abakulembeze babeera n'omutawaana n'abantu okujjako omuntu omubbi oba ayombayomba oba wemula naye tetulinaako mutawaana. Abakulembeze bo baba tebalina kuba ate ogwabwe gwe bagakugonjoola nsonga ziba ziri mu kitundu. Ne bwe tuwulira nga muyomba tujja ne tubatabaganya. Naye okwegamba waliyo n'omutuuze nga bagamba nti oba oli awo omuntu oyo yakola gundi kino yakola gundi kiri. Tulinaako ripooti yonna. Okay.
So okugenda okuziika abantu bagenda kuba nawuliddeko mbu ate n'okubika tebategeeza kyalo. Andi ekyalo ekyekibuga tekirina kyalo kya mu kyalo. Eno seero ebyeri mu byalo babiyita village. Akati abantu ayinza n'okufa n'ennyumba nga okuva ku nju 10 eziddako ne batategeera. Era nange kennyini njala kuwulira nawulira bagamba nti bagenze kuziika ate nga ndikya passport. Tebiseera tewasooka kumanya tebakusooka kutegeeza. Namanya luvannyuma lwa nnaku nga na bbiri. We mbadde ngenda okubuuliza nti nga chairman wabaawo engeri y'oba alipooti yonna gy'okolera poliisi nti oba mu kitundu kyo mwafuddemu omuntu namanya oluvannyuma lwa nnaku bbiri naye okuba nti secretary for defense wange yalina ensonga nga zimwetolerako kubanga wa famire ateeka okuba byonna yabikola kubanga amanyi enkola gye tukolamu emirimu. Ateeka okuba nga poliisi yagitegeezaako automatically nga bwe mwesiga. Awo poliisi yawe batwala sayidi awo ebeera police station bagiyita Bamugobye naye bali mu kyali wajjala mu center naye nga etwalibwa Kira division. Muba beekira jasika posta kabirinanyekekana akekyali wajjala. Eyo si post ate station wakuba ogirabaawo bwetyo naye nga station number. Okay, nkubye mbadde ngezaako kulaba nti omuwala ono afunye atya justice oba obwenkanya. Omuwala yawona kati bwe ngaba namawulire mumanyi nzokora. Tebatuganya ne tebatuganya namutuukako gye mbadde nankubuuza nti enkolagana y'omukyalo oyo ku kitundu kyammwe eri etya kubanga omuwala tebamukkiriza mutuukako ate era n'okuziika kwali kwa nkukutu. Engeri gyekiyingiddemu abamawulire omanyi amawulire ago galinga politics. Balala bagakozesa olwokufuna justice kubanga nago gayamba. Akati kyetaaga okwongera okunoonyerezaako nze okumanya lwaki abamawulire bayingiddemu wateeka okuba waliwo obuzibu awo kati entandika okubuuliriza okola atya ye bannange mukama we yali ayakola atya ekyo nenenginoonyerezaako nange nembaako ne data gwemba naye. Kituufu nnyo naye kino kyamaani tekiriiko nnyo nti oba kuliko alina kyakifunamu kubanga wano waliwo obulamu bwa muntu mulambo obwagenda kani imagine omuwala eyajja okukola Buganda ye justice sigambe kubonamu naye justice obwenkanya kituufu kyetunoonya nti omuwala afunye atya justice obujjanjabi bulabika butono. Kakati kyenyina nganze omukulembeze singa wabeerawo aclaiminga because zinakitegeera nti bamutwala ekiruddu naye ebyaddirira tubiregera basawo bosi n'abamulabirira omulwadde abatola sente n'okumulabirira kakati awo kyesimanyi bwe kiba kyetaaga kuvooraapu sobola okukikola nganze omukulembeze naye bwabadde wali akilaiminze nti oba omuwala bamusuula busuuze eyo talina namujjanjabi tebategeeza nabeewaabwe awo nsobola okumanya olwaleero waliwo omwana gwe bayokya nakedde ku poliisi nakedde mu maka gaabwe nenkwata omukyala nenkwata n'omwana oyo nenkwata n'omwami we nembate ku poliisi nvuddeyo saawa 9 kuva ku saawa 3 ndyeyo omukyala alina olubuto lwa myezi nga 9 ndowooza oba 8 kitongo tulese mukomera kati ekyo nakyo ate bali mu kitundu kyekimu ndowooza mita 10 okuva ewoomu okutuuka ewoono naye information nagifunye kuba neiba mwana bamwokyeza. So chairman nange kyenkusaba nga omulwanizi w'eddembe nga naawe omukulembeze kirungi nti naawe okitegeddeko nti ensonga tebaazikugambako wazitegeera luvannyuma lw'ennaku ezaayitawokko. So byenkugamba byebyo ebyabaawo omuwala naawe ogambye baakugambako nti yatwalibwa ekiruddu naye baamugjayo ne bamuzza ewaka. Ate sisuubira nti kiruddu yali emaze omudischarginga kubanga baamugjayo the following day era ali mu nnyumba omwo kati asobola okuba nga avundira omwo asobola okuba nga talina bwogerero talina waayogerera. Very good kubanga bomba information eyo olwaleero era baanagitegedde leero mbadde mu operation y'abantu bwe bati badde ngenda seka nakeddeyo dda kubakwata oba kubabuuza omulwadde aliwa banyina okulabako.
Actually ekyo kijja kuyamba nnyo era ojja kumugwako nga mu nnyumba mwali. Nyinza n'ogenda esaawa zino. Kuba naye bagenda okuziika empigi gye baziika omwana w'omuwala oyo. Omuwala baamutwala yaziika. Naye nga omanyi baamutwala kati jjukira avudde Kiruddu ne bagenda ne bamutwala empigi aziike ne bamuzza ne bamujjanjabira mu nnyumba omwo. Njagendayo ndabe naye situation gy'alimu. Babuuze naye treatment ye yakomawa. Ate naye njogereko naye kubanga buvunaanyizibwa bwange. Ekyo kituufu chairman. Chairman neyanzeege. Olw'obuyambi bw'ompadde njagala naye ffenna tukolera wamu okulaba ntuggusa emirimu gino. Mbwangu ddala obudde bukyenja gwe nkubira ombuuze walaga embeera nti eriyo nja kuba nkuwa information. Kale chairman nja kuddamu nkukubira enkya ku makya ssebo. Oyo mumuwulidde bw'atyo ye ssentebe bw'atyo bw'alambisa ensonga. Kati wulirizaako n'ono muganda wa Saidat ali ku lukiiko ye defense. Oli chairman angambye nti omwana alina oluganda ku defense. Kakati ate ye defense ogendayo ate wuli ebi byayogera okakase nti abantu bano waliwo ekintu ekitali kituufu. Era ono yatukonfaminga nti n'omwana Bamugobye. Yagamba nti bamututeeka Ewabwe naye obukoso okukuba ku mugoba atani anadda kukola ki. Ye ne waaba wakudda yaba musiro okoma amakamu n'omwana emu yajiridde. N'omwana emu yajiridde n'okufa n'afa. So kati katuwulire defense bamuyita mwami Kamya naye nga muganda wa Saidat kyemwerabira. Biwuliriza byonna byayogera naye nga manya nti muganda wa Saidat bwe tunaba tuwuliriza ekyo tujja kusobola okutegeera nti bwe bitu bitambula. So katumuwe naye obudde tuwulire byatunyonyola mumuwulirize njagala mulire emboozi ye na comparing n'ebino ebibadde bijja babaawo tutegeere ki ekituufu ki ekiriwa. Mbaawo ngende ku poliisi. Kale katuulize eddoboozi eri. Chairman. Omukulu gompadde mufunye ne twogeramu. N'abaako byambudde naye just kati gwe mbadde naye nkwebuuzako buuza kale ng'omukulembeze. Yadde eri yayinza obba nga siiyo naye zinaaniganye. Ensonga yo wagiwulirako chairman. Naluwulira sinze na kukakasa ensonga lwaki mbadde nkuwooli ngwe nkisika mu bwongo bwange. Omanyi lwaki mbadde nkwebuuzaako kubanga story erimu ebirumira bingi. Omwana kituufu yajja n'okufa n'afa omwana wa house gaalo. Naye ate omukyala w'ewaka yalimu mu nnyumba ng'ali mu kisenge kiddako abatuuze bagamba yalimu ng'asaala. N'agaana okujja okulwesikyowinga omwana baayita buyisi maama w'omwana ajjayo omwana we mu kujja okujjayo omwana we naye omuliro ne gumukwata. Tebaategeezaako LC tebaategeeza poliisi kagamba ne mutuuka n'okubaamu omuntu mulamba n'afa nga poliisi temanyi. Omwana ne bamutwala ne bamuziika empigi. Omuwala bamutwalako Ekiruddu ajjanjabweko katono ne bamugjayo n'atwalibwa empigi aziike omwana we bwe yakoma wali mu nnyumba omwo mwavundira oba ajja afuna obujjanjabi oba avunda simanyi kuba mu ddwaliro taliiyo. Kinvudde ngezaako kubanga mbuuzabuuza ku bakulembeze kati weno chairman gompadde bwe mubuuziza ngambye kituufu naye yakitegeerako oluvannyuma lwa nnaku 2 ng'omuliro gwabaawo dda n'omwana yafa n'oziikwa yaziikiddwa. So ensonga bwe eteesa okubeeramu eriya ne bataddukira mu wa chairman oba kiki. Era senga badde nina idea mbadde nja kuwogera kyonna ekyaliwo ate era ne mu mbeera yonna bwe tuwulira tudduka mangu nnyo tukolere sityu kituufu. Naye yakumatiza nti ensonga yagiwulira yali mu kitundu ekyo. Ye amatizza n'omukyala amumanyi n'awaka amanyiiwo bulungi n'aginyonyola nga bwe yagiwulira bamugamba awudi buno obw'ensiri bukeekaakwata ne kayitawo oba ne kakwata ebintu ebinaanyeewo. Mukozi yali bweru bamuyita luvannyuma nti jangu otaasa omwana wo n'ajja so agikonfaminze nti agimanyi. Actually ngambye nti defense we nti yasooka okutegeera nti alina oluganda ku mukozi nti yasooka okutegeera ne mubuuza mwagenda ku poliisi nti ndowooza defense wange yagenda naye kwegamba ku chairman kyandibadde katalaali okumanya nti ensonga yetuuse ku poliisi. Ngambye nti kireka defense wange yagendayo kuba ye yansooka okumanya ensonga eyo.
awo nemba nga simutegedde bulungi naye ennyumba yajjako ekisenge kimu kyokka ekirimu omwana ebisenge bira byasigala tewali wadde etabbu abantu wakati wali n'omuyajja okujjako omwana w'omukozi n'omukozi yajja okujjayo omwana we ekyo nakyo kiri awo kati n'omuwala talina justice omukozi talina ddoboozi talina bwogerero ate olaba kiri ekinene kibadde kya happeninze polisi netamanya weyandifunidde eddoboozi n'obwogerero nobidi okuvaayo mu bintu ng'ebyo kiri kati kituufu akati kamazima ku nsonga empozi ngero oyagala nkwongera ate nkuwe enamba ya defense naye ejja kunkolera kubona amutaddemu mu mboozi angambye nti yamanyako. Halo wanji mukulu kamyo osibye otya sebo ndi munnaye sebo gyebale kale bamita Martin Chimbowa ndi munnamawulire sebo mbadde nkubuuzaako ku story yono muwala wo ono akola ewa Saidat bambi ali mu mbeera ki? ali bulungi ebiwundu byakala nabe Ewabwe bamututteko eggulo bamutimye ne bamutwala ne bagamba nti bamukomyawo enkya ku lwokusatu akitegeeza ali waabwe bamututewa simanyi waabwe taata we yamutimye so embeera eno yabaawo mwategeezako poliisi kubanga mwafiiramu n'omuntu mulamba ate gwe wa defense andi kakati ngenda okubisira nga omuntu ali mu ddwaliro aliwo omufu oba omulamu bonna baali mu ddwaliro okay gwogenda obitegeera bonna baali mu ddwaliro so bwe omwana bw'afa tewaliwo mbeera yonna ya poliisi oba kujja kunoonyereza oba nakiki nga bwe tumanyi bwe kitera okubeera nga waliwo enjega eguddewo so omuliro guno gwava ku ki? maama w'omwana yennyini yakoleza wudi maama w'omwana yennyini naye yeeyogerera yakoleza kawudi buno obw'ensiri obw'ensiri munaakateeka ku kitanda wayogera ye najja ku shedi omwana yebase asaale ne Saidat naye nadda mu kisenge kye naye asaale bawulira buwulizi bbalubu ng'ekoze eki ng'ebwatuka avaayo ajati abuuza abaana kiki ekyabise bawulira bbugumu nga lisudde mu nnyumba saalinawo ate gwe obeera mu maka gaabwe bankubira na bukubizi isinde okujja nga babatudde mulago omuliro bagubikizza dda ate bino byempulira abatuuze boogera nti Saidat yaliwo naye tiyafaayo nnyo kiri awo nti yasigala mu kusaala kwe yagaana ova ku musaalo bannange nedda si bwe kyali si bwe kyali omanye ebigambo biba bingi kati omala sunsula mu busunsuzi si bwe kyali so ekyalo kyategeezebwako ng'omwana afudde ne mugenda okuziika ab'okumpi awo baamanya era bagenda naye defense mwakolamuko ensobi obutategeeza poliisi eyo kale ensobi eriwo ng'abakulembeze kubanga ekintu ekirimu n'omuntu omulamba okufa nga mulimu n'alina injuries yafuna ebisago poliisi bweri kitegeera nti mwasirikira ekintu ekyo tekiriba kostinga eyo yensobi yokka eyaliwo so abafamire y'omuwala tebalinamu buzibu bwonna tebalina buzibu we bakola amaziika mwabayambako okuziika omwana oba Saidat ne famire ya Saidat oba Saidat bakwatagana nabali ne
Sabirondoola nnyo nze kubibuuza. Mbadde manya muwala ono omuyinako Oluganda. Aluwa. Ono omuwala omukozi. Nedda. So muyinako Oluganda. Mulinaako Oluganda. Nonno mbadde nkubuuza bwentyo nga ndowooza nti oba akuyita kojja oba akuyita ani. Nedda. Mulinaako Oluganda. Goli jasi mukulembeze wa ku kyalo. Okay. Wandi? Nti nkitegeera enkolagana ya Saidat n'abatuuze eri etya? Simbi. Teenyigira mu misango bintu bya ku kyalo ebyo. Okay. Talina buzibu ku kyalo. Talina. Asinga aliyeberera wakaabwe. Obuzibu abulina mu famire ye. Owa famire wabuwulira ng'ogambye obumanyi. Obuzibu. Saidat mwannyinaze. Mwannyoko Saidat. Mwannyinaze maama waffe y'omu. Ekyo nno mbadde sikimanyi. Etegeeza bino ebya saidi zeeno muba amafombo obimanyi byakolayo. Ate nze manya ebyebukodomi bwange byesibeera. Nayo abaana obamanyi bakuyita kojjira osobola okumanya entambula zaabwe. Abaana ba mwannyoko bonna obamanyi entambula zaabwe gye batambulira. Nyinza obutabamanya nnyo naye waliwo ekintu ekibeera ekinene nga kinkakatako okumanya kati singa labayo defense singa omwana wa mwannyinaze aleeta omusajja ng'aleeta okwanjula sisuubira nti ekyo kintu kiba kitono nyinza obutakimanya. Bebo bangi abakikola ne bategeezaako bamu. Kituufu ekyo. Famire yonna teggwayo muganda wange kumanya bintu ng'ebyo. Kituufu naddala ng'enkolagana yammwe oba oluusi nga tebadde nnungi nnyo kiri awo. Okay. Mbadde manyi nti obimanyi nti yaddira ono muwala wo Fati n'amuwa bba wa ssengaawe. Nange nze ebyo sibimanyi. Ye Fati omumanyi? Ani Fati? Fati muwala wo. Fati mumanyi ate alina abaana abawala bali babiri bwe bati. Kojja baakuleka emabega tomanyi Fati gye yafumbirwa. Baakuleka emabega w'okumanya kojja. Munnange. Sibuli wa famire. Kyateekwa okumanya ebintu byonna nga we bibeera. Ebibeera. Munaye no Fati yafumbirwa bba wa ssengaawe. Bw'obanga oli mwavu. Bali balina ssente zaabwe. Gwe kakasenyere baba tebaddamu na lukiiko ng'obadde ozereeti. Olukiiko lwa famire lutuula n'ojja leeti. Tebaluddamu naye omugagga bagamba gundi atuuse tuddemu tubali tuteesezaako kino na kino na kino. Mbadde mayine kanzo baakuwanga kojja omanyi bagamba mu Luganda nti singa tewali musajja wandibadde. Omwana munnange yafumbirwa bba wa ssengaawe eyamukuza. Mpulira. Era ali eyo ali mu ddya ali mu kuzaala baana. Nze nawulirako obuwizi nti omwana yakuzaala yafa. We nawulira. Alabika n'afuna olubuto olulala oba olyawo toludde kumulaba. Nze ndwiridde ddala mpulira oba aligayaza oba aliridda wa. Omwami nga gye yamuteeka ono gwe yabba ku ssengaawe. Oba gye yamuteeka oba y'oyo yamuteekayo anti nze sibamanya abasajja baabwe. Kituufu naye mwe ng'abooluganda Saidat muli mutya naye muli mu mbeera nnungi baganda be? Nze Saidat simulinaako buzibu. Gwe nga ggwe? Nga nze simulinaako buzibu. Naye abalala? Ate kakati nze ndakugamba nti nze ndi wange. Omuntu nze bw'aba ambuuza. Nze ate
binonooza nnyo ate bitaakwatako. Kituufu. Mbadde ndowooza nti nga mwe baganda be temuli mu mbeera nnungi. Nawulyako nga simanyi muteekateekana kumugoba waawo mbu simanyi mujja na nnyina bikoze bitya mwagala mufuumuula. Ebyo baani ebyabwe bye batimanyi mujja na nnyina baamuzaala wa kitabwe bamulage gye baamuzaala. Mbu yajja ne maama. Oba bigambo bya ku kyalo. Ebyo sibimanyi. Kale wana defense kyekyo kyembaddeko muno embadde ndi mukunoonyereza kulaba omwana ono afunye atya justice. Afunye atya obwenkanya kuba kati omwana ali ku mulimu yajja kukola omwana we afiiridde ku mulimu ye mwennyini obujjanjabi bulabika nga butono. Nga butono butya? Oba ekiruddo baamujjajja yalina kufuna obujjanjabi ne bamuzza ewaka. Nga butono butya nga n'ekyo baamutwala ava mu ddwaliro. Anti kali nali ntwala kali ak'okumujja mu ddwaliro ekkulu nga ndowooza baamuzza ku bukiriniki bw'oku kyalo. Nedda taata. Abadde ajanjabula mu ddwaliro ki? Babadde bamutwala kiruddu. Gye babadde nga bagenda nadda. Ssebo. Badde manyi baamugjayo yeeyo. Nedda baaba. So agenda kukomawo okukola wanaabaawo nnyo baba jasi agenze bugenzi abe. Ebintu bye baabirese baagambye. Wabadde abadde bamwagala. Okumulabako. Naye ng'agenda kudda. Kuba ebintu bye byonna baabirese. Yasigazaawo ebintu byonna tebyakwata omulo ng'ekisenge mwasula ndaba kyonna kyajja ne kiggwawo. Ate engoye z'abadde ayambala abadde bwereere. Anti ekisenge nga kyajja kyonna ne kiggwawo. Ekisenge kyajja. Neyanza nnyo defense obuyambi bwo. Mbadde simina information ntuufu naye kiba kirungi n'ofunira ddala ekintu ekituufu okuva muntu w'omunda. Katumusabire awo naye asobole okukomawo emide. So omulimu gwe wajja tigukyaliwo bw'aba awonya ajja kudda akole. Amulinako tabu. Kale sebo neyanze gesebo. Oyo gwe bangambye nti alina oluganda ku mwana omuwala ate ye abyeganya agambye ye oluganda alinako Saidat. So ndowooza owulira firimu eri mu story eno. Firimu ogiwulira. Kati omuwala Bamugobye gwagenzeeko Ewabwe mbwabe wabe bamukimya alimala alikomawo omuwala Bamugobye agende Ewabwe. Tugenda kulondola story eno. Oyo mumuwulidde oyo ye defense w'oku kyalo bye wabyogedde kati. Tufuneyo omuntu omwona naye ssentebe chairman wa ku kyalo naye tuwulire ekyalo ekiddako naye tuwulire byatugamba waawo then ewe tunaamala ngenda kuwa amaloboozi gali mugawuliriza g'abantu biki bibogera abantu sekinoomu osobola okuba nga ate obeera connected naawe obeere kale ng'ekigenda maaso okitegedde. So naye watu chairman byangambye yangamba nti mutuufu ebintu bino byewuunyisa tebyetaaga kusaagiramu era poliisi erina okuyingiramu kino. So finally nze ng'omuntu steps zange eza poliisi ninawe nzituusizza era njagala poliisi okuva ekyalo almost basentebe bonna amaka ago gagenda kuba nga gabeera investigate. Nagenze mbadde nze sikwesa poliisi ya mu area ensonga zange nzireesa ku poliisi enkulu era naye mu kunoonyereza kuno badde ozuuliramu ebintu bingi naye kale kasooke tuwulire abantu bano kike. Olabye amaziga g'omuntu bwe gatasobola kugendera bwereere. Okimanyi nti nno emitima gy'abantu egirumwa ku lw'ensonga ya Abudu ne Fati ne maama we. Ebigambo bye twawulira ebiyitirivu ne by'otunyumeza physically. Obulamu bwe mwayitamu okuva edda nedda abantu emitima ne gituluma. Mukama wuuyo atandise okusasula. Ate bamanyi okugamba nti Katonda asasula leeti naye nze nkirabyeko emirundi mingi nga Katonda asasula mu budde. Okiraba nti Katonda atandise okusasula mu budde nga tonnabanaku. Mbiwulidde ku YouTube mbadde naakagendako kwenti ku YouTube nensangayo ekifaananyi kyo. Kati ekifaananyi ekyo neŋŋamba kandabe maayi agamba ki. Maama byonna mbiwulidde naye Mukama wa kisa yeebale Mukama yeebale. Naye mwana gwe okimanyi ekyo ekikazi kirogo abula mpulidde obusungu. Nze mpulidde obusungu mpulira yenna buli wamu nfa bufi ku lw'oyo omukazi Saidat simanyi ye Saidat.
nga si mulungi ye buli kimu akirabira mu kutta simanyi oba baamuloga njukira yafuusinga ono omwana Fatia okukola ebyo byo byakola ebyo bye yayingizamu owasengawe kati wuuyo laba mutabani we byamuyingizaamu nga byantalo ayagala nnyo ebyentalo naye ekibadde kyagala bamusibe nga emyaka 5 nga talina kyayogera ku lw'oyo omwana eyafudde wabadde alina okutandikira awo naye ate kati olaba ono omwana mama house girl talina abamugoberera kati kyova olaba awo alya butaala tewali amukwata ku mukono naye omukazi mubi mazima mukama nsaasira omusalira omusango naye ate bw'olaba entandikwa ye ebyazze ng'akola mu butuufu si ye muntu asaanira okubeera mu bantu nga kikazi kibi mazima. Ebyo byonna nga biri bwe bityo nga mubiwulidde ndowooza mulabye nti amaziga g'abantu gakyayongera okukulukuta naye muntu omu nga yakulukutirako amaziga lwaki obeera okkiriza gwe okuba nga okulukutirako amaziga ng'okyalina ky'osobola okuba nga okola Saidat atirokoka okyasobola okulokoka wejjeko ebyo byonna kubanga maayi akaaba lwakuba ggwe bakaaba abo bonna bakaaba lwakuba ggwe kati n'omukazi wuno house girl abadde mu makago naye akaaba lwakuba ggwe abantu abala ku kyalo kyonna bakaaba lwakuba ggwe omuwala oli Nalumansi Fatuma akaaba lwakuba ggwe no ye Farida eyali afumbiddwa MK naye akaaba lwakuba ggwe nti Nalumansi okosi wa family eyo muwalawo kuba ekyo nakijjidde ddala yani eswabula omusajja gwe yasooka okwagala nga tannaba kwagala ngamba omusajja oyo gwe yasooka okwagala nga tannayagala muwalawo yasooka kwagala ani yasooka kwagala ani nga tannaba kusooka kwagala swabula ani gwe yasooka okwagala ani gwe batwalanga oba gwe batera otwala mu loogi y'emanju ku buli obuyumba then ezo gye ziri emmanga so bw'omala okumanya ebyo byonna nti amaziga g'abantu gakuliko lwaki teweenenya n'okakkana n'ogamba Allah nsaasira seeka muto mutabani onaakulomberayo edduwa ey'okusaasira oba abasiraamu mukirina edduwa ey'obusaasizi ne weerombera edduwa ey'obusaasizi n'otasiibira bwereere n'okola ebintu byo nga birimu alaali n'otamuza obulamu obulungi abantu bakwagala oli mukyala mukulu oli mukyala wa kitiibwa n'osigaza respect yo ate namwe baseeka muto batabani ba Hajati ono mubeeremu amatu amalala mufune omwoyo w'amagezi abajjire ebintu emulaba byemukola nga tebijja seeka muto okiraba nti oli mukulembeze wa ddiini kale ku ky'abantu abakuwuliramu bannaddiini abantu ab'okulembera olowooza kifaananyi kikyosi kyofuna eri abantu abo okutte Mwanyoka agenza mu bufumbo bwa ssengaawo maayi yabakuza omumanyi bulungi yababeererawo osirise kubanga Mwanyoka agenda kufumba ddala muliddamu okugaininga omukwano gwammwe ne ssengaawo wammwe nga naawe oli mukulembeze okiraba okutte omwana oli taata wammwe muyambamu sijja kugala manya ga mwami nne si musanyufu mu kika muwala we afunye obufumbo bulungi akuba afunyemu okusowagana akatono ne bbaawe mutezeeyo Nalumansi so bingi kati kyetuddamu okuleeta ndeeta poliisi era poliisi yegenda kubanga ejja tugenda kuba tuwa next episode ejja kuba nti balina kye batuuse kubanga omukulu wa poliisi gwe nayogeddeko naye nsonga naŋŋamba kamala okulaba poliisi ye eyomu eriyo oba ebadde ekimanyiiko era poliisi eba tekimanyiiko kigenda kudda paka ku bakulembeze b'oku kyalo lwaki ekintu ekyo kyajja bwe kityo era tuyinza okwekanga bonna bayooleddwa era nga tuyagala kufuna justice eri omwana yafudde ne justice eri omwana omuwala ye bw'aba Bamugobye yagenze naki ajjanjabwayo gy'ali
akasente kabadde akola bagenda kamusasula n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. So ebyo byonna beetaagisa okwetegerezebwa, beetaagisa okukeberebwa, okukubamuko ttooki, bigenda kukolebwako endagamuntu byonna, bigenda kukolebwako DNA byonna ebyo. Lwaki omwana yagobeddwa mu budde bw'okujjanjabwa, bamugye mu ddwaliro, omwana ye yafudde, tebafunye justice, tebategeeza LC, tebategeeza police. Ekyo kiri awo, byonna bigenda kubwako DNA. Sekamuto eri emboozi mwagala kati ginsaba ey'abaana bannamwandu oli n'abaana batazaala ne bazaala ab'omu maka gali baavuddeyo nabo bagamba nti twagala ebintu yaffe, oyo mwana azze okufumbirwa nnamwandu maama waffe azze kubba bintu, abo nabo basitusa abeeyo. Naye ngenda kubanga ngikolera olunaku olwayo ngibawe. So muleke, sagala gattagatta mboozi zino, buli emu njagala etambule yokka paka etutuuka ku kinyusi, wetutuuka ku Saidat ono kikyafa, afa kinensi, ofa kinensi, yawo nawe tugenda. Kale musubscribing, mliking, mucommenting. Akasana kangi nembadde sisobola kuvaawo nga sose kumaliriza mboozi, mbadde n'okumaliriza buli kimu ndyoka enveewo wano wentudde. Nakyosizaamuko ka location naye ng'era wensigadde weewamu. Ali nomunange ekyenyusa emboozi zino nzikolera wano Namugongo, era ntudde wano Namugongo. Kale kambalagire wenkolera Namugongo ku ddwaliro emabega waalyo wentuula nenkolera. Sigenda kubira maayi leero kubanga si mboozi ye, naye tujja kumufuna we tuli batwetaaze. Sekamuto gyenategeddeko nti onoonya, nkubire essimu, enamba yange eri 0701 827 nkubire essimu. Naye okuba omanyi nti olina okuba nga omanyi nti nina obujulizi bungi, naye ekyokubiri okuba okimanyi kankireke, naye nkubire abo boyagala twogere, toyita mu bantu bangi bangambye onoonya wano nawali wali, naye nkubira tujja kusobola okugonjola ensonga zino. Nange nkwagala, sagala munnaddiini kuba naye ndi mukulembeze wa ddiini, sagala kulaba munnaddiini nga ali mu manga zamba, ali mu ebintu tuwebito, munnaddiini si kirungi. So nkubira tulabe ekyokola, naye nga mwongere okusubscribinga, mwongere okulikinga, abaako gwotegeeza emboozi zino. Tuli mu mikolo, mwebale nnyo abadde bampa emikolo egy'enjawulo, mwebalire ddala. Sigenda kusukkawo wano, kankome wano olwaleero, naye mulinde ekitundu ekyokusatu mu mboozi y'emu eno. Mulinde ekitundu ekyokusatu. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bye.